Twegate ku munaffe Robert Mutebi tulabe kabuusu ate bwakedde patunavayo tukomere tumalize wano ate tujagenda nembale ngolabye n'enkuba erabika nga nnyingi nnyo ekiyekula ebweru yagamba nti buli mbeera njaggikoleramu kale etuuse munaffe olabye n'enkuba naye tubuulire ate kabuusu akedde atya enkya ya leero yabaddemu jjo enjege yabaguddemu awo bannaffe naye katubuulire ate leero wakedde watya enkya ya leero. Abagenda maaso n'okuweereza pulogulaamu Omusunsuzi yatandise dda mbalamusizaako nnyo nnyini ddala ne bannaffe kwetooloola eggwanga Uganda nammwe ne mbalamusaako ne mbagamba ekintu kimu nti embeera y'obudde bw'eba bw'eti gwe wenna akyali ewaka nga weesiikitiriza oli mu buliri manya bumanya nti akigenda kulya olunaku olwaleero kubanga eddakiika yonna gy'onaazuukukirako ate ne muno gy'ajja okuzuukukirako ate n'oli gy'ajja okuzuukukirako kitegeeza nti abantu mwenna abeebase mu kiseera kino olw'empewo ennyingi eriyo n'enkuba egenda maaso n'okufudemba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo egenda biwaliriza ate mwenna kusituka lumu olwo ebidduka byammwe mubise ku nguudo omulundi gumu kitegeeza nti kajjaamu kagenda kubeera kangi nnyo nnyini ddala gye bujjakawo katono nga buli omu ali ewaka azuukuse alina ekidduka ensonga ekugaana okutambula ssaawa zino asigimanyi okujjako mmwe abatala bulungi mu mbeera kati ng'eno mwe sibawaliriza kujjayo emmotoka zammwe kubanga ate zijja kujja ku nguudo zikola obubenge nga temulaba kibali mu maaso ekiri ekabuusu kyenza okubategeeza naye nga ambategeeza nti enkuba yo etonyera ddala mu bungi mu bitundu ebyenjawulo era muwulira erimu n'eggulu erimu n'ebimyansa ebiyitirivu ennyo n'olwekyo gwe ate embeera eyo gwe nkugamba nti gira nga okyabeera mu kisenge ekyo nga weebase kubanga eno ebimyanso biyitirivu nnyo ate nga n'eggulu ligenda mu maaso n'okulabika nti lyefuga embeera ey'okuba nga libwatuka ekiri ekabuusu enkya ya leero singa tebadde enkuba mwandirabye ekyabaddewo olunaku olw'eggulo ne mukigeraageranya n'ekyatuusewo olunaku olw'eggulo kubanga bw'otunula kakati wano ku round about tewali mmotoka zoyinza kwogerako olw'embeera kakati nga bwegambye ey'enkuba okubanga egenda maaso n'okufudemba naye olabira ddala nti wano ne gye buli eno abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino abakyali mu kiyongero okusingira ddala aba boodabooda bembadde njogera nabo abegamye enkuba wano ku kizimbe wano etuli ssaawa zino buli omu akyali mu nsisi ey'amaanyi ennyo kubanga ekyabaddewo olunaku olw'eggulo bangi bagamba badde tebakirabangako naddala wano wetuli abasinga obungi balabye bannaabwe nga bagenda maaso n'okuva mu bulamu bw'ensi eno naye nga tebalina kibayinza kukola nga tebayinza kubaako ngeri gye babataasaamu gwe nno ava mu bitundu ebyennalukolongo n'okwetooloola awo njagala okugamba nti wano tebanabeera buzibu bwonna oyinza okutya nti ekyabaddewo eggulo n'olunaku olwaleero kyekigenda okubeerawo nedda oluguudo lwa Lubaga Road engeri gye luvaali nga lukiira bukkirizi ate luliko hampu kyova olaba nti motoka bwe yazze omulundi gumu naye nga buli omu yeebuuza nti awe mulaba ewali ekisenge ekyo oba ekigulumu lwaki siwe yabadde agikuba mu kifo kyo giyingiza mu bantu ekyokubiri lwaki yabadde ate ayolekeramu leeni etaliiye okwaŋŋanga ababadde bayingira ekibuga n'abasaabala bwatyo ekyo kyekibuuzo ekyokubiri ekibuuzo ekyokusatu beebuuza nti lwaki asembati oyo gwe bagenze mu maaso n'okuba nga bakwata mu kiseera kino nga poliisi yemulina yadde tayingira butereevu mu kalawunda bawutu kano kubanga mulimu ekyuma ekirimu waakiri nesirikira awo ye ne be yabadde nabo n'omukyala gwe yabadde nabo ne beesootingira awo kyekibuuzo ekyokusatu bannayuganda kyebeebuuza naye byonna kati mu kiseera kino bibuuzo poliisi etegeezezza nti abatwaliddwa okujjanjabibwa tewannabaako n'omu afa abafudde bakyali 5 abagenda maaso n'okujjanjabibwa bali 7 kuliko abakyala 2 abasigadde baami ate nga abafudde 5 omukyala ali omu Nansubuga Florence abasigadde baami n'okusingira ddala abavuzi ba bodaboda yeyo embeera eri wano akummwe abatulaba ssaawa zino njagala bategeeza nti olunaku olw'eggulo ne bwazibidde nga bannaffe abavuga bodaboda balinga bakyakungubagira bannaabwe era zaweze essaawa kumpi emu nga obukuukulu bukyali bungi naddala wali maaso ewalekeddwa ebipapajjo bya pikipiki oba bodaboda ezagenze maaso n'okulabika nti zikoonebwa mu kitundu kino naye tusaba abannaffe abakola ku traffic oba oliawo n'ab'enguudo ebifo nga bino naddala kati wano wali akaserengeto babeere n'engeri gye bayiiyaawo oba emmotoka ezitasobola kubeera ku nguudo zirabike nga zikwatibwako naye nga ekiri ku nguudo sofa mu kiseera kino gwe ali ewaka kyekyo kyogenda maaso n'okulaba nti enkuba etonnya emmotoka ntono nnyo okwetooloola Kampala n'emiriraano naye kasita enkuba ekya
ogenda kulaba kibayita omuganda wa jaamu kati nno gwe akyebase zuukuka otandikirewo okutambula si kulwanga ate okifuuwa okizza munda kubanga embeera tegenda kuba nyangu n'omulundi n'ogumu. Muhammad Wamala ne bwogenda maaso okuweereza nabo Fedi Nabwire ne Farouk Sesaazi ekiri eno kyekino naye ekyabaddewo olunaku olweggulo kyadde kyantiisa nnyo. Abantu 5 mu ddakiika emu bagenze mu maaso n'okufiirwa obulamu bwabwe mu kaseera katono nnyo nyene ddala. Farouk Sesaazi ne Muhammad Wamala lwaki temunzikiriza ne mbaddiza omuzindaalo ne mugenda maaso n'okuweereza okuggyako nga mulina kye mwagala okumanyako erudda eno kyenyinza okubategeezaako abali b'enseenene ziyingidde nnyingi nnyo mu Kampala oluguudo naddala ezo ziva mu bitundu eby'emubende n'ebitundu ebyo ebya Fort n'awalala zizze mu bungi ennyo n'olwekyo tulowooza nti ziyinza okukkako kabeeyi kubanga zibadde ziri mu kabeeyi k'amaanyi abaziwoomerwa zo zitandise okuyingira ekibuga. Ntegeeza enseenene kambaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza. Robert Mutebi nga tunaba kutuddiza muzindaalo gwabadde ku scene ng'enjege yeegwawo naddala mu nteekateeka y'akabenje nga bwe katambudde Morocco okuva eri waggulu mpaka bwe yabadde ekkirira. Olowooza Morocco nagirabe nga mpya possibilities ziyinza okubawo nti yagibaddemu yabadde kyakayiga oba ekyo nga kivudde awo. Olowooza yasudde tugiyize biziyiza yasudde biziyiza okusobola okulaba nti emulemerera oba mubaddemu n'obulagajjavu bwa driver mu nteekateeka ng'akabenje ako bwe bakalabye kubanga akkiriza bagaana ate yabadde tayinza kuweta round about Morocco eri ku speed ey'ekitalo tuyinza kugiweesa round about obeeko ndowooza okusala ekkoona. Olowooza kiki ekyabaddeko okuye nga gwe omuvuzi w'e Morocco era amanyi n'ekidduka? Kyatukoze bulungi nti wano ku ssiini wennyini olunaku olweggulo twasanzeewo omusajja agamba nti yakutte drive ono nga bwe yabadde agezaako okudduka oyo twamufunye ne twogerakoko naye yatutegeezezza nti nga tebannabamukwasa poliisi abamwogezza oyo sembati oyo erinnya eddala ndyerabidde ate sisobola kujjayo owaka wange gwe nnina wano olw'embeera gye tulimu kati ey'enkuba naye yatutegeezezza nti bamwogezza n'abategeeza nti motoka yabadde ne technical problem nga tesiba bulungi era babadde bagijja waka nga bagitwala mu galagi badde bagitwala mu galagi mu Ndeeba ogikanika babadde bagitwala mu galagi mu Ndeeba ogikanika. Kitegeeza nti motoka yagisimbudde ogijja ewaka ng'amanyi nti tesiba bulungi ng'amanyi nti erina ekizibu n'agijjayo okugitwala ogikanika kaakati n'emulemerera wano. Kaakati mu kumulemerera buli giyo obwedda gy'ateekamu ng'eyitawo obuyisi era twakitegeddeko nti yo gearbox yagikubye n'egizza eri kati awo nga tewakyali ngeri ki gyayinza kutaasa ku kasipiidi ne kaserengeto kano nga bwe mukamanyi buli obwedda kyagezaako okukola nga kigaana bugaanye naye kitegeeza nti yabadde n'obulagajjavu okujja mu galagi yaabwe eyawaka mmotoka erina obuzibu ng'akitegedde nti tesiba n'agireeta ku luguudo era kyamuyambye nti obwedda buli waayita wabaliwo obusozisozi naye bwe yatuuse kaserengeto nemulaga nti bandinkanikidde waka era ekyagenze mu maaso okutuukawo kyekyo ekyatuuseewo nga bwe mwakirabye olunaku olw'eggulo. Farouk Sesaazi. Embeera yeeyo kakati ebyabaddewo olunaku olw'eggulo byo bye mugenda maaso n'okulaba. Bwe twatukidde wano nga ambulance zitandise okutuuka okutwala abadde balumiziddwa naye yabadde nsasage nti n'ababoodabooda obwedda buli omu afuba kutwala munne mu ddwaliro ery'erubaga okumpi wano awatutewo ku be batutte ate abalala ne babatwala e Mulago nga mugenda maaso n'okulaba awo sayidi awo ab'ekitiibwa kyabadde nti kyabadde kibi nnyo nti abantu yabakubye bwenyi katugambe ababadde bayingira ekibuga ne balumba abo bonna ababadde awo bonna ne batwala ne bakuba mwala. Kyova olaba nti olunaku olw'eggulo obwedda nkuga nti emirambo gisaasaanidde buli wamu akuba sipiidi gye yabaddeko yabadde y'amaanyi nga buli gwekuba emukasuka weesanze emirambo egimu gyabadde ddala wano mu kalawunda bawutu awabaddewo omulambo gw'omusajja omukazi ye nga agalamidde ddala mu luguudo wakati nga n'ewiivu gye yabadde ayambadde evuddeko ate omusajja omulala ng'ali eri sayidi eri ate bali ababiri bo bafudde nga babatwala mu ddwaliro ati basobodde nakusibatuka lubaga ababiri abawezezza omuwendo gw'abantu 5 era nga ekyabaddewo kyekyo nga bwe mukiraba ate nga bwe mumanyi nti embeera bwetyo bwetuukawo wabeerawo bakyala kimpadde kati olunaku olw'eggulo mulina omusajja oyo gwe mulaba abadde mu black oyo yabadde agezaako akubba
ayadagezako kubba battery ey'emmotoka, battery z'emmotoka ezo zabaddeko bbiri ate nga mpya bwe tukutuku. Kati abo babadde bagenda maaso n'omukolako wakati mu nnaku ye ng'agenda maaso n'okubba abantu. Naye amasimu g'abano abaalumiziddwa n'abafudde go sijja kulimba nti gazzeemu okulabwako era tetumanyi ani yagatutte, naye era ng'embeera bwe mugimanyi nti bakyala kimpadde bo bangi nnyo, embeera bwetyo bwegwawo bagenda maaso n'okwegiwanyiza embeera. Naye nga ekyabaddewo olunaku olwo kyekyo, kitegeeza nti emmotoka yabadde teri mu mbeera ntuufu gisobozesa kubeera ku luguudo. Oli n'agijjayo agezesa emikisa gye, mu kugezesa emikisa gye ate yagenze maaso n'okubanga atta bussi bantu. Embeera yeeyo eyabadde wano. Twabagadde tukulageko katono kubanga enkuba egenda maaso eringa etandise okukamukakokko. Tukulageko ka stretch kano aka kifo kino kyetwogerako motoka gye yavudde, naawe ogende maaso n'okulaba butya bwe yatambudde okutuuka wano we tuli. Tugenda kubanga tukutambuzaako katono. Tukulage ka stretch kano motoka butya bwe yazze, kubanga wano wabaddewo omukyalo omu eyasimattuse era simanyi nti n'olwaleero akoze, yabadde agenda maaso n'okwera ku mabbali g'oluguudo. Oyo ye yamuyise ku kabina, naye nga bw'otunulatunulamu ekifaananyi ekituufu olaba nti yavudde waggulu awo ku kereziya ey'erubaga. Akaserengeta ako mwenna mukamanyi, yazze akuba eŋŋombe. Naye nga bw'omanyi nti wano tewabadde wamulengera kubanga waliwo ekkoona abeeno badde tebakitegeera kigenda maaso. Yazze akuba eŋŋombe okuggyako abadde bava ku nabunnya be babadde basobola okulaba ekigenda mu maaso. Kati nakkirira, kati ebibuuzo bye mbadde mbabuuza bye bino bye tugenda okutandika okwebuuliza wano ku luguudo, nti lwaki yadde tagikuba awo emulaba akakomera? Kitegeeza nti naye yatidde okuluuzinga obulamu bwe, nti yatidde naye okufiira mu kino kye yabaddemu, nti abagikuba wano oba n'agiweta n'agikuba wano oba oliawo naye teyandiramye mu kutwaliza awamu. Singa yagikubye wano oba mu mwala guno naye yandibadde talama. Kati kye yakoze mu kifo ky'ogireeta direct wano nga mugenda maaso n'okulaba okugireeta direct nga bwe yabadde azze, kubanga abakujja bw'ati emmotoka yabadde agireeta direct nga alina giyisa wano mu kalawunda about etomere ekyuma kino kyengenda maaso n'okulaga. Kati saawa zino yadde alina gireeta butereevu, nga bw'agireeta obutereevu erina kutomera kyuma kino. Neera yatidde kubanga abakugireeta nekuba kano nebuuka wano, yandibadde naye akuba sama, ayinza okuba ye nebeyabadde nabo bandibadde bafa. Bw'otunuulira ekyuma kino kati kino bw'okitunuulira amaanyi gaakyo, motoka wadde yabadde ku speed, ekituufu kiri nti yandibadde esobola okusibira wano. Eba kusibira wano kitegeeza nti abafu aba be yandibadde akosezza oba be yandibadde asse bandibadde batono, kubanga we yayitidde wano wakati tiwabaddewo bodaboda ziriwo, olw'ekisa kya Mukama tiwabaddewo ziriwo. Ne kakati kye yakoze yaweese nadda ku sayidi eyo nga bw'ogiraba, ey'abo abava mu bitundu eby'ennalukolongo babadde bangi kubanga babadde bayingira ekibuga. Kati yazze butereevu bw'ati n'abalumba eno gye babadde. Mu kubalumba eno gye babadde, abantu abadde ku bodaboda ne bodaboda zaabwe n'abafuula ebijinji, era yabaleese n'abakululira wano nga bwe mugenda maaso n'okulaba nga alinga dda ate eri mu bitundu eby'ennalukolongo oba ekabuuso eri ku bitaala, n'abakulula. Yabakululidde ddala wano. Kati buli obwedda waayita yabadde atta. Kati ebyasigalidde oba ebyazzeeko bye bino kakati bye tugenda maaso n'okulaba, era yembeera kakati ekyali wano gyogenda maaso n'okulaba nti bino bye bisigalira ebyakabenje akaguddewo olunaku olw'eggulo akatutte abantu 5 ate 7 bakyalwana na bulamu bwabwe. Kyabadde wano kabuusu, tuzze oba oliawo okulaba nti tuddamu okuliyetinga siini eno, tubalage ekituufu ekyabaddewo, ensobi ezaabaddewo wamu n'embeera nga bwe yabadde. Munzikirize mbaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza ate naffe katweyongereyo ku mirala. Affe Robert Mutebi tweyanzizza ate okuba nti otuwadde reconstruction eyo nga bwe kyabadde. Abamu tebaategedde kabuusu weewa embeera yabadde etya, naye ndowooza yadde embeera ya njega nnyo, yadde yantiisa. Psychosocial support abantu abo ababaddewo abakyali mu malwaliro banyiga ebiwundu egyenjawulo, twongere okubasabira ate baveeyo, Katonda abawe chance ey'okubiri bakome batambuze emirimu gyabwe. Okeera ku makya n'ova eka noga ngenze Katonda
ntambuza olunaku luno olw'entandise ndumaleko nga tumanyi nti ate tojja kuddayo